gaba kunaza kamulali mumazi bakuyiya amazzi nga eno we bakuba n'ogenda okuvaawo awo ng'emboogi yitangwa nga tokyatambula wala kye bakola kakwanza kaki bagenda okukola star yayimba ki no DJ abadde DJ Palace of It is okay. Ne Cameron amutwala nabera DJ we abo abaana bonna baakabi abatambula n'abayimbi nga tebannakulondamu musigala muli baakabi musigala muli batop nga simenye baani abaddoni biki ababasaha nga tebajja kuba omu kuyimirira wali munayimira no Chris J afuuse celebrity ni wagenda kukivula abantu basoka bagaba ne Chris ajjeko mu maaso tumubuuzeeko ekifuba kiringa akatandaalo okugambya obuzibu bwa Peterson promoter mulungi naye kusinza bana abaana kyabadde bafunibwa Ray toyinza kifuna mu Peter ko nga n'abaana tebeesobolera ddala nti ekintu ne sente teziriiwo. Are they that expensive? Gwe omusajja yali ataddemu abo abaana ekintu ekitabangawo mu Uganda wano kati bo abaana bazaako ki omu agenda kuddayo gundi eweno buli omu agenda kusaasaana ona agenda kulabira kitaawe ku kitanda gyali oba yawona simanyi yawona byadda kati ono agenda wa taata gwe ono omu agenda wa taata ono omulala addayo ewa ate yavaawa so kati awo okusasika kutandise amaanyi nakudde mugambe Ivan oli wakabi akagobake oyo wakabi nnyo naali ekyenca kyamusana kyamuwuliriza Ivan kirawo nawoli aya naye kambayigirizayo fomati mwe baniga weewalanga nnyo ffe tuvaayo ne tujja sitiino famire zibaka toziyingizanga mu bibyo era Ivan kira oba oli mukwano gwe nyena mutaka ekifuba otegere omuntu ali mu famire kyekibaawo nyena mukuteerako ekifuba Ivan kira ngena mujja mu makati gwagwe yeesiga oyagala kulumba baana bange bakole ki Ivan gwe muganda wange lwaki bulijjo mnimbata omukulu ekintu ekyo kyabulabe si kirungi kyokola basi njagadde nkyogera manya batamba gamba tomwogerako oyololere mu nsi to undermininganga issue yonna polisi ekitukuumanga bakulembeze mu bannaffe betukulembera kyomwana omuto agambye ekyo agenda kugyewange ekiddangamu ekito ekyo kibi Ivan ego mutima si mulungi nali ku live ya Gravity nesanko omwana ajonkera sali nemugamba mwana nakwadde nange sali simumatira neto natuuka mujonkera kati abasali nekyebadde kyali mukola kyekimu ate bali bajoguleza ate bajonkera oli kyo kitegeeza abavietinamu balimu endasomo ennyini akadde sikeekano kanuke akokojjayo esa lyagamba alina wayinza kwewulizaako bini ono nainda bakulaga bayitereza inda bayuti batasimano okwesiriwaza nga tulaba betero perimeters mwana bataso okulowooza nti nebyekidongo byebyekigezi bwetu bunasanga endongo nga bagamba kyokologo kimenkeyogera nnyo amazima natambulira ddi mubulimba bwetutu naye bato basuddiye omutemu omu asanga baludde naye mu ndongo bayimbye nekuva byeyakola nga ntandika nemanya kyatali fiiti nene ngamba nti no singa ntwala emboga yaabwe bajja tuuka bafune sympathy card maaso eyo nti watutira omwana wa bendi amakaninde mujja jjigwamu emboga yammwe anti bali nti nogenda omuntu si kyekizibu naye batemu nti oyinza novayo ne batta houseboy waabwe ebyo byonna tekuli ali intelligent mugwanga lyonna nosanga omuntu mukomenti nogabalina gwe fitina ekutusiza okuba emmotoka etanayomba naawe eba ekyali fitina ekyo kiba kirala nekale neba music beef ekyo kiba kirala otukotemerembwa nenti nona bagamba siri wathi mudiscussingako naye mpaka bwe nalaba nga system eyo egenda erinnya nga president wa Vibe
buli awali ekyamu nsongawo kati guno mulundi simale setanga nasongawo abantu tebana kye basobola kukola kitegeera era kati Uganda Police wano tugenda ogiterako amaaso kuba bawaayiriza ate baloopa ojasanga Manisuli bamuloopye dda kitegeera bwana basaako eri nti gwe nga twakuleka teri connected kunsinga nembaga ne bayuti mushayininge amanyi go omuntu gotasobola teyitagisa kukozesa poliisi gotasobola omukola ki nate negotasobola ewaddemu muli ekiwaani oba obutakimulya oba omusobola batumukola ki onlavu oyagala eriwa bayiredi n'okutta abantu bayiredi n'okutta abantu baabwe Manisuli abeeremu egendereze abeeremu ki yo Manisuli eramu wamu ku security ye esimumatira nnyo Manisuli naye tekyetaagisa abantu bakolaganye nabo bamanyi kanti kati awulaba nze nasooka abayimbi bonna okumanya famire eyo kinfuula legend tujja bituukako tujja tuuka n'okutuuka ku top dancer baga obimanyi buli fayiro nanjiri kulinako sitori nesiri wate na sitori y'abasali bino balimu ebyabano nsima y'abagravity ne sitori y'abo bamusuuza ne sitori y'eggwanga atiraji n'abababakinga nolabanga bakankwata ng'omuvuzi wa poliisi akoze eki n'abavietnam benyini abo balimu bamanya babakinga nagamba bino byabanene nolabanga omunene we naye endogoyi nagamba omunene we tankuya na simu omunene wo tasobola nakukubira simu atafaka maga tutuukeeyo tuyambeko poliisi mu kunoonyereza then mukwate bulungi abatemu bammwe otherwise muyinza okugenda n'abatemu bammwe lwaki kendipootinga gye balipootinga ate nyoba pulezidenti mulaba nnyo Singapore tunakwatagana nabalekera akadde akatuufu nze they try to persuade me kuva wenatandikira Rimate ekifaananyi kiri nti nze ndi meya ghetto youth mpaka mulimanyaawo mede bo badde bagamba kati babadde babaki nga bagenda gamba wakati yo Uganda Police yasirise esooka esirika ekibatasa kusirika nze bwe ndowooza bava ne boga ekigambo kimu nange ngenda kuyimuka jogereko ku ne poliisi oba siri wati bali bakoma ddembe ate nze nange ndiroya bayirawe mumenyi w'amateeka nze kasitoma sikirizigana batabangula mirembe andi wenabiranga omukuma ddembe osusse nabo badde bagamba Flex Media 256 kwetuli then Nether Truth Media kwetuli tugamba nti beerako nnyo nga tutambula lunaku lwakubiri every Tuesday mbeera n'essula ne tuyisaayisamuko kano wano katini wano na wali so tubeerawo nnyo nga tugoberera ebintu bibadde bitambula we have a lot happening tulina kafeero ebintu biremedde mu ddiira abaana beetuga bakola biki ab'Enganda so a lot is happening Katale and Kando yes bakomyewo mawulire once again bali mawulire nga babasayinize ku throne ne bayawukana ne thrones ne throne records throne records ne bamukwawukana it was almost a year nga bali mu kugugulana ate mujja kukola kino tujja kikola YouTube ne bazitwala YouTubers de baduse bagenzekewa aiwa omukulu ani Sale abayambye kokko awono bana bola ababa wako ne ba agent babiri nga batambulira ebyaddala nga babakuuma abafunako se first class bagita batya escorts nga kiki kye bakuuma it was a lot happening oli omukulu yali abatisa si kubatiisa oba oli DJ oba oli ani nga bonna bagenda kubayola Scofield DJ wafu yali agenda mu komera owa BBS Scofield yali agenda mu komera DJ 16 wa radio fair agenda mu komera buli yali associated nabo so a lot happened security ne biyingiramu nga batandika okubawa nga bale bakuba masuuti
kubanza interview gye nabakola kawonga bakakola olimba ne vinka ntuuka mu kifo embaga yatugenda meeting ndaba ayimiridde wali ayina neza wano ng'akubye suit ngero kula omulala ng'ambo wa ate wano mwatuusewo baafuna gye baddukira ragadio yabiyingiddemu so kati we tuli saawa zino ate omuntu eyabalwanirira baayawukanye but what I heard ye yasazeewo abate ng'akooye badde baakona nze nkubuulira nze manyi nze kinkyayisiza abantu okimanyi dayasi nze njogera kati ng'omusezi agula essowaani ntigenda kulya mufu tigenda kulya muti yakulirwako muntu kati tulinamu Alienskin olunaku lwajjo yavuddeyo n'abaako by'atangaaza n'agamba a lot is happening nti singa yabadde Alienskin singa kati statement zafulumidde okuva ku poliisi naye omutemu mumulaba ebintu akyagenda mu maaso kyokka naalye naye so yali ku saidi ya saha nagagenda mwogera ne security oba kubadde nga yagaba security nga naye agyetaaga sikimanyi ekyo ojja kinyinyonnyola King Saha yawoninze Ivan Kira mu byonna byoba oyogera weesonyiwa abaana bange toddamu nja kujja n'oyo gwe weesigamyeko gw'osuubira nti nno nkutoolemu ng'ate talina kyakoze asobola nkutwale nkukuba emiggo ng'omuzadde asobola so Ivan Kira weegendeze Alienskin yagambye we namulabidde ate ku Bebe Cool nagamba Bebe Cool abulamu nnyo tujja tuukawo olutalo lwa Shiba ne Cindy lwazzeemu Cindy ku stage yabuuliza bannanga naye alina akabina akali original tuzinemu ng'akuba sinywa bidagala nze sinywa bidagala oluyimba taluperforming naye ku olwo yaluperforminga nga waliwo waluweereza special education sima yali ayimba luyimba lwe era oluyimba yalutandika akyusizza akabina bw'ati akatunza mu bantu ng'anyeenya anti waliwo omulala tasobola kunyeenya kaba kagwa kaba kasigala ku siini akani ngamba Cindy yakyuse anti ye waba yakyusa n'anyeenya luka yitanywa bidagala waliwo abamu nga banywa bidagala nga wakyusa n'akanyeenya bw'ati kasigala awo sula tukabula kwaya nagitabudde dda kale tutandike katale ya dikando buuza ku bantu sula tutandike katale ya dikando buli mutya abatulaba ku Flex Media 256 kosa ne Truth Media yenza sula flexible olwokubiri tubeerawo wanne muganda wange Dayasi ne tubera ku nsonga nyingi ezibeera zibaddewo abasinga obungi banyiiga lwaki oyogedde bwoti ku muyindi wange ne munnaffe tetugenda kubeera nga abalala we are not compromised by the way tukosa mitwe gyaffe so bwe kintu kyogera nga bwe kiri ate no waliwo abalala batuwozaamu naye banaamalako sisuubira omwoyo gw'omugenzi Mungu agulamuze ekisa mwoyo gwange eri abo batuwozaamu seo manyira gwe tutandike katale ya dikando Peterson yabatutte gundi tenategeera public cause ekiwandiiko kye bafulumiza temuli mu linnya lya Peterson. But enamba eziriko wansi za Peterson. Peter tajja basobola. Peterson right now ndoza ye rundown wa wenyimba za bafulumiza mu Swangs. Kuduka ku radio teka wano bishi. Peterson is a good promoter, is my good friend by the way. Nange. Naye tajja kusobola ku managinga brand Kataleya. Tajja kusobola kubanga wachi yali mu Africa America. Wachi yali mu Grenade. Wachi yali mu ono mwana gubaga bamugoba mu Swangs nga tebana bamugoba. Namulabyeko ne mu gundi. Mochi. Eyo mu gundi ya Swangs jabadde tegese nga jali. Ogamba gundi. Bamuyita batyo n'omukyala Zafarani. Wachi yali mu Zafarani. Wachi yali mu anomulala gwe yali atambula na yiye. So Peterson is a good mulungi mu promotinga n'ebintu by'okumanaginga abayimbi bizibu. Byetagisa sente manjeriyo skills olina okubanga omanyi abantu. Yes, Peter amanyi abantu. Naye waliwo ekijja kumenya mu kuba kati bano abaana bali too demanding. How? Theroni management yaabwe. Eyo oli omukulu yabalimu David Kalimire. Koma ku David. Yabamanyiza ebintu bingi. Buli awo batakyayinza omuntu yenna ajja okumanaginga oba tobiyina tojja bba managinga nti onomera akola akasengeja yani ani ena akasengeja ku bukedde omusajja batte kati Kendo muwalawe muwalawe azin muwalawe ebyaddala yamuzalira ddala bambi so Peter ajja kukola ko kyasobodde nera naye tajja kubeera nabo kumala myezi 5 tekisoboka tekijja kusoboka abaana jukira kati tebakyakola sente
waliwo time we bali bakolera sente mabega ko wali eri nga buli kimu bakibateerawo jukira oba yali mchala wa David oba yali mukwano gwe nga yabambaza ya nyali mude mutwe mwala omumpi oba bali bamito basi erinnya ndera nange yali mukwano gwe ole mu David mufumbo sebo tomugatta ati sigamye nti nkikonfaminga ngambi oba yali mukwano gwe oba yali ani nga yabambaza botiki nga weri emoreka wazira banga bukimu basula mu apartment ekyanje eyo studio ziri eyo obulamu nga bwaterera bali babatekako ne voice trainer nga yesindi okitegeera nga ne balina ne apartment yabo nga bagibagirako ne kamera ezo sindi sedi yali zabwe yazirya aba yakabatandika ate nagenda mu kuzaala kati agenda ova mu kuzaala atandika omulimu nga bano babagobye kati wali obuzibu obuliwo Uganda wange nti bana abana betaga serious management nga wala basangiza avenue ngola ba team no sleep nga wala ezo zomanye zina budget tine wamale emyezi mukaga nga tayimbye bajja kusigala batambuza obulamu nge balina obutambuza makeup ajja kuba baba kuba makeup ajja kuba bambala engoye ezenjawulo bajja kuba bagenda kuzi photoshoot bajja kuba baligenda okitegeera neswangiza abakozi ba swangiza babye nnyo abayimbi ne yatutte ani Joshua Baraka ne wa swangiza ate ndalabye yamaliri anyway byonna bisoboka ati bisere bisinga waliwo ekintu kyoyina okumanya ati neswangiza nayo eri busy byekwasaganya bingi sagala tujigendeko leero asi kujigendako naye abakozi baayo abakozi be bali mu kubba abayimbi abalanga babatwala tebabba buli muntu business bwetu bweba kubanga ono okuva ku Robster era omukozi ali muswangize yatutte Joshua Baraka kajja muwulira atya kajja muwulira Joshua yalinga ali umanyi otamula nobera exposed ebyo bikutambulirako ofuna obulamu nga si bwa bulijjo naye Joshua Baraka satiza azikola esolo kudda mu ndomo anti ayisobola kubanga azikola already ali self made kati gwa muyingiddemu essaawa eno olina okubanga nawe ozze ne budget okumaintaininga ekyo kyosanzeewo buzibu ki obwavudde ku Raypan ne gundi lwe yabadde akooye ba parasite yakooye bane ba parasite bano bakatali andikando badde bafuse ba parasite nga bali yazize batya anti okuva yabafuna uyabatwanjulira ndozo omwaka bateguweze na kuwera nga webave eri wa David baswagolinga nnyo abaana abo kubanga bukimu bali bakitutte abave nantira bayo kyotamanyi kikino Seron yasoka kwesa Raypan nga promoter era immediate manager wabo kati ne bafuna obutakanya ne babeerawo muganda wa design oyo muwala ne bamuleta ku gaali nga yakola ki ya managing ne bafuna obutakanya naye nga ne baga nti guy nga inako kayagalo lya kagana kati mu kugaana nga waliwo omwatoloka n'agende w'omugaggo wono omulenzi gwe bakwata n'akaana mu bigundi nga ebyenjaga biki mu apartment ono omulenzi gwe bagamba nti yalina akaana wasanga kwadde enjaga ono socialite yabeereyo namugonge bikini wegayo munda kakalenzi ke basibako nga kalina ebivine bakabisalana kana kali kabeerako n'omuzige ne kusala malodi kalina emmotoka ba Rolls Royce nkamanyi nkamanyi bakasiba ne bakasalako n'enviiri kati nga omwatoloka n'agende wako nga bano tebamanyi kati omulenzi n'abitaaja ne baleeta Naviti ate kati nze nina story endala nawulira bw'ate Sekawere naye yali asooba kati ate byalo vanyuma kati ate ebyo Sekawere baamulaba ku kamera kwe kubajinga kamera apartment yonna Sekawere aleme kudda kati bino ne byenkugamba kati omu nga atolokanga kati we bagenda mu meeting nga babatuuzizza omuwala omu yeekyawa abyanja mu kamera nti ono ne mmotoka yali ankutte otalo terwalirwa kati ate obuzibu nti tugenda kukomyawo ebyema tubireke bannange kati ne baleeta Navite ate Navite nga avudde mu Swangizi olwa mugobye Navite yajja naye bamuwaamu amanagingemu abaana bamulema nga babeeyi era bali under throne ya still we baleeta Navite alemwa bakomyawo ate Raypan bw'akomawo ate yakola revenge ng'abawala atandika bakola kibapaaza abagamba tuve wano nga bamaze ofuna obutakanya by that time omwami batte yali mulwadde nga mukosefu omuwala nga bamunga asaba agenda alabaani daddy bamugamba tukuwadde only 3 hours
kulaba agenda amulaba aba yakadda bamukubira essimu nti taata obulwadde bweyongedde atoloka agenda we yakoma ngamugamba watolose guno omwezi tolinayo musaala tukusaze. It was a lot kade obuzibu nti okwawukana kwabwe n'abantu kugenda kuzza emboozi nnyingi nezetutanyumya luli. Omusajja ng'agamba sente zematendeka mu mayimbi weewaawo kanzimbemu ekifo wa ebusiika ekyo ekifo kyolaba ekinene nnyo ebusiika ekyo yakizimba kiki nagamba zematendeka mu baana simanya kyaliyo weewaawo gyali ate kati wali omuwadde omulimu omulala musajja w'amaanyi ate musajja wagonjebwa talina buzibu bwonna. Natulako lumu lwe twali awo kugune nantuzako mu motoka yawo ku sayidi nga ayina kyampaya awo nga zisimbye layini. Musajja w'amaanyi azina ze mashini. Kale kakati kyembadde njala okubuuza obuzibu buliwa Roy ekizibu kyalina nti naye yennyini kati ali busy atya anti mabegaka weeks noza kati myezi nga 4 yatwanjulira omuyimbi mwaka guno kale myezi 3 awo yatwanjulira omuyimbi gwe bayita ye famous si famous ye famous oyo maybe aizo kuba talina nnyo passion ya kuyimba ndo ajina but aida kiyasoma ali business nawulira nti be bano awakuba plani za mayumba yayina office entinda nalaba kuba endaloberi gabalodi then najja wane gabalodi ekansanga so he's a CEO sente oluzikola eri kati babadde bakoye okufeedinga abantu ba parasite ati nga sente oluzikola eri mba famous bakubye plani za mayumba enguudo ate mutoleeko mulabire mugulire simanyi katalia ne kande empale tebayina kwa omusajja na abikozeeko nenga bimutamye bano tebazza muzigo tebakyayimba tebakyababuukinga n'ennamba kwe bakuba tebagimanyi abantu abandinoonyeza katalia likando nti bamukola n'ekintu ekyasinza okubeera ekizibu nti olunaku lwe yali unveilinga famous baagana okujja deliberately baagana mboli yagamba simanya ali mu nsonga tatambula. I remember waliwo by the way nga bakitugamba ono ali mu nsonga mbono simanyi oba erinnya limuluma kubera ku David Sanchez awo esimu yange yati recording. Oh sorry gole esimu ndala nengamba kati bana abaana feature yayi bagitaddewa olede sente ezibalabirira nezisasula bye basula ziringa ziva mu kampu ya famous mu business za famous bano bade baluddewo andi era munaye noba wakajja sente zo already ziba zitambula banga omuvuga neza wadakolewa kayembera ngaziza mu bano okite kati Ray ali busy naye nga womanyi kubanga kati Irene Kayemba yamwefuga mu nkola bwete yokubeera nga ali ku management ya managing all that so gatako famous kati ate bana abaana ate bano kati balinga ebikonwa obo kitegedde nedda anti nze nkugamba kati bano baana baakona bali stuck in generation tebakyalina nago competinga nabo bano abaana baliko time nga bakyalewa David nga buli otasanga luyimba lwabwe nga luvuga olusanga ku TikTok olusanga ku YouTube olusanga ku radio oba olusanga ku TV olusanga wantu wonna nga luvuga. To make this clear abana babadde bakolera wane simu enyimba nga basasula uliriza but ani manager wane simu it's Repan kitegeeza bo bwe babadde balaba nti enyimba bazikola nti oba biki bategere nti ne simu era ne famous okukola n'abo abaana ne simu ye yamugamba because nti manager we yali amanaginga bali kitegeeza babadde ne favor ekola enyimba ennungi wane simu because of the manager Repan ennaku egenda okubasanga bana abaana tugenda nno kati kutandika kubalaba omanyi mu Uganda tulina ekizibu nti duo ey'abawala ababiri duo ey'abawala ababiri tetera kuwangaala ate wokera ku macha ne management n'esasika tuyinza obutaddamu kuwuliza nti bwali obaddewoko okugeza twalina abayimbi baali bava Banyarwanda eyo baali babiri omu nga bamuyita Charina Nina bali Canada kati bali Canada baana bakuba endongo wano ate bali bawano bajjangawo buzi bati bajjangawo buzi nze nkwade ekifaananyi ki abayimbi ababiri ate bo tebayawukana bubi naye era mwalimu ensonga z'abasajja okitegedde so mu nkola bwetyo kati bantu tubalabyeko tata ne mama bayi
Peterson toja Peterson simujja mu picture nenze nkugambye obuzibu bwa Peterson promoter mulungi naye kusinza bana abana kyabadde bafune wa Ray toyinza kifuna mu Peter konga n'abaana tebeesobolera ddala nti ekintu ne sente teziriiwo. Are they that expensive? Gwe omusajja yali ataddemu abo abaana ekintu ekitabanga mu Uganda wano kati bo abaana bazaako ki omu agenda kuddayo gundi eweno buli bagenda kusaasaana ona agenda kulabira kitaawe ku kitanda gyali oba yawona simanyi yawona byadda kati ona agenda wa taata gwe ono omu agenda wa taata ono omulala addayo ewa ate yavaawa so kati awo okusasika kutandise. Nina omuvuka gwe njagala okola ko interview ali awo ku Salama Road yaliko boyfriend wa Katale ya Edda ate muzza byadda bannange mugenda kutuletera ebizibu kati onoonya waaki oyo okusala amasika ne chapati muleka abaana ngayo bali Katonda akusitula n'otuka time bali n'obeesonyiwa ate amusitu abasitudde nga bali mu kubona abona buli kasabeera mu dduka bano Famous abadde asobola okuwangala nabo bo bagamba tebamumanyi olunaku lwe bamugira bwe bati lwe bamusayininga eyo wiki ne bagenda ku Galaxy bababuza about Famous nagamba tebamumanyi mu management yaabwe. Kati awo wali obuzibu nti mwalengeza mukama wammwe ate bakyetwalamu eri brand eya David gye yabazimbiramu kati ekibabonyabonya olwaleero bannanga abo bagudde bagenze tata ne mama bayi tetugenda kuddamu kubawuliza wantu wonna mubawe chance chance denda bannange chance waliwo chance etuuka neggwako muwe Peterson chance. Peterson ye tujja kujimuwa kubanga Peterson wajana ngambo nomba yimbi wange sobola kugana muteekayo wona wensobodde naye kijja kumumenya kwa Peter naye talina sente zisobola kutambuza brand z'aba abaana ate bo baziyina ngolede zibadde zibagendamu zibadde zibawa Famous mu company ye oli abada ka extra money kafuna tenga akabasa nga n'ennyimba bazisanga olwede ziri voice already one sim ene simu abada bakole mu kakitegeeza bazzeyo ku zero nga batayimbangako bino si bya sympathy bambi baana babawala mubayambe abo kati tubasiibudde mu industry ye Uganda tata ne mama bayi mugende mulime ensujju mugende mulime amapeera mugende mulime entula okuyimba kuganye wampisa mbi kuba mutegedde omugaggazemu bane wofunanga chance n'ofuna omugagga muwembejje mukuute munaaze ebigere abana bantegedde nti yes David waba yatugoba buje muche twalina na kitujjako ne batwa ne ku extent okuba wabireyo waje waba wabireyo ne batambulanga obulamu bwawe ne bagala n'okusiba ba promoter ba presenter baani abali ba associating nabo eyembera mukama n'abasasira ne bagiyitamu mufunye omugagga omulala ate yo personal friend kubanga mbadde naye mu management abalumiriddwa management esasise avuddeyo nammwe muganya okumuwa ekitiibwa olw'okuba mmwe mwagala kubeera bannankulu temwagala kubeera nga baagala babeere nga baliko yekka anaaliawo anaaliawo nga mwakona temukyakola ssente kyokona kireka lwaki tebajja nga banveiringa Famous oli ne yeekwasa mbu ali mu kibadda mbono simanya erinnya oli muluma simanya byakisiru nnyo kati lyayinza kuba managinga they are already failure bagudde kati emmotoka y'omusajja baagirese byonna ate kati balina ki kwa yabanveiringa juzi n'abawa yabawa emmotoka naye nga emmotoka era yalevuddemu Famous kuba yazimu ku ddiiro gundi Raypans yakola kati nze nyalako ne buli kimu n'engato ze yabagulira agenda kuzibajjako yababonerizi wabayimbi bamanyira naawe omuyimbi seba omuteekayo n'omuteekamu invest n'omuteekamu sente nnyingi natukasebo n'akumanya ekiryawo naye obudde bwo okitegeera ekirala siyinza kubeera kubanga promoter alina abeera azimba abayimbi akoze brand ayongeddeko omuyimbi omulala mumugenze ku radio mwefoye tetumumanyi mu management yamwe nga namwe baba managinga mu managinzi kiki oyita management yaffe njokange eriko Raypan management muno bana abana tebamanyi anyway bakyali gundi bakyali traumatized ne sente ze bafunanga abasajja b'obwerere tebavayo ne beesudia Ray yabagobye yabagobye bugobi maaso makalu kubanga akoyo okubalabira abakazi abakulu gumanyo guli abakazi abakulu empale nike y'omunda so omanyi ekiwaniko biwandise bagambe mbu abadde acting manager waabwe just acting kati ndoza balese manager omutu naye waliwo abalimu naye otutte ebikonwa nze nkubuulira bagenda kusumbuwa esooka bagenda kusaba emmotoka ye bagenda kugisika enkya kampu ya Famous ne Ray bagenda gisika kati ojja kubalaba ku boda
kati omuyimbi yenna abalimu era nze abantu mbagamba nnyo nti abantu abajja mu ndongo muno okumanaginga abayimbi musooke mukole due diligence ku bayimbi be mugenda okumanaginga abantu amasobola okubeera nga bali talented naye nga balina like nga bali talented but unlucky kati abaana bali talented naye bo balowooza baakabi era baakabi kati wano kasira ogenda tugenda kakasa owakabi yatya obeera ng'oli wakabi tetukujjaako kubeera wakabi naye soko respecting omuntu akuteekamu akasente oyo olw'ekisuubya nti oba yali abakozemu ne miliyoni 10 okuba bava mu feroni tewali sente zebakola naye kati yali akabatadde mu miliyoni esoba mu 6 bade ba buildings kati munkola bwete ate ne muve ne mugamba acting manager tumugobye oba really and the guy has been running up and down syndicate abade yamuteekako n'abaana ba TikTok ababatambulirako okuteekayo bu video bagezezaako no buli kimu akoledde ddala oyo Innocent nga takyava ku gaali yaabwe ebibi takyabikola nga repa namugamba fuba okulaba nti bakoze kano kateekeyo wamulungi mukola reels so katubasaasire naye ndongo yo bwetyo tujja kubalaba naye nga tetubogerera bubi nze sijja bagamba nti kubanga nze omuntu azole ya management nga nze mmanyi omuyimbi kyaba ataddemu mu management nze twalina omuyimbi yagala nafuna omusajja namutekamu ekitonyo amutekamu miliyoni nga 5 okumanaginga namuyita kanso kisozo oba omumanyi ogamba gundi Flona nemune Flona we yavaayo ngenda kulaba byayogera ku kanso kisozo ngamba abayimbi nga tebeerabye naye nga abanga baali asereza omusajja oyo basoka n'otega akabadimbu bamusanga ayoza bintu yali mukozi nga ayoza bintu ne bamuwulira nga yimba eddoboozi ne bagamba ddungi ko kanso kisozi tukuwe platform nengo oyo omusajja yateekamu oyo omuwala sene ne kampani ya Tripai Overseas Agency emanyi kyali UL ne yaddamu kemabega just because sente zonna yali azitadde mu gundi Flona kati yafuna oluvubuka luli awo simanyi lweyita ludokita and Flona yafuna bali mu kuswagolinga musically akyayimba gyali ayimba baba kati yangamba kanso wali awo ku office ze eri wansi wano yaggalawo wano waliwo yatadde radio gundi abasajja bamulya sente abasajja bali awo bamulimbalimba akola online radio simunikola simukola yagenda ebweru bangi yalina ttiimu yajja mu media nasangamu abeeyita bakaguje ba media ne basooka balya ziri ne music tebamuzannye namugamba kakati wanokola bandi simanyi kola biki ndo mu batuyitako kuliza music bali bakoze nembagamba naye music nagwe mukoze nga siwulyamu huku omu kubali ku tiimu yali ekoze music oyo nangamba sebo nange onkubiddemu nze omu kubaagiza music nenga nti njogedde kitufu olwagira omusajja nampita mu office nangamba walugembe soko nje mu office tukugerewo kyoyogedde wali obadde okikakasa ate nkyogeredde mu lujjudde ate wetudde eno nkikyuse kitufu enyimba muzikoze nezisuulira mu luyimba luli tugenda kusitakinga mu bwongo bw'abantu era ngenda okuvaawo ng'ebbaasa ebadde ey'ekyabiri wayongeddeko endala nga bagitripolinze neŋŋamba kale wa wayogera amazima anti munaye bano abayimbi tebaagala kubagamba amazima nkola bwete so byebyo katubasabire Kataleya ne Kando naye nze siraba olugendo lwa music kwa music w'ennaku zino ali expensive kale mulimu ki basobola okukola ng'ovuddeko okuyimba bakole boutique batunde engoye oba bakole ebizigo egyo emirimu egisookerwako egy'abawala mulimu n'akamanyiro ndowooza ate ntya nze njogera maaso makalu kati tusobola gamba mbuno omwagene mu accountant mmala kumanya ki kye yasoma accountant tebatwalayo figa bwongo bwe bukulembera mmala kumanya ki kye yasoma oba wa CPA awo nga tumanya nti agende mu accounts tasobola ayinza kuba alina bbaluwa ya mugigi bwagende mu accounts kyokale nsinga okwewuunya Kendo tata we music gwe yali ayagala amwaga era Kendo music gwe yasooka okufulumya ali totally different ne ku music wakola yali amwagalira mu music waba Celine Dion era yali atandise omukola agenda okulya n'omwana engeri gye yagendamu eri teyagitegeera ategeera luvannyuma omwana kati omuntu asinga okuba omusanyufu olwaleero ye David era simanyi oba ayina bino byetukolera bajja biraba njafuna essimu ye okola otya ajja kunkubira agamba kongula yalina story entuufu y'abaana yabateekamu kumpi biliyoni nga 3 zokka okitegeera naye abaana abo bamutira sente nze banaye mpulira ennaku omuntu nga atidde omugagga sente
yabatira sera ne batandika okumumanyira kyo yayagala kusiba Uganda yonna lwabo baana because abantu abasinga bali tebakimanyi nga tebamanyi kyataddemu muganda wange senze ali pirivu ate waliwo omuyimbi abo ebitaano bisoke bigwe wansi tutoke tutese nga balina we batumula we babijja kugambye buli omu nga amaga ati nga tewali ssente. Okay, Katale and Kando, well and good. Katubasabire. Anything goes on, katubalabe bwekinagira. So Braypan, yona gyogenza, it's okay. Peterson wekikocha kite. Ekiveeko kite. Abana tulabe waje banatuka. Kale, Alien Skin. Those what's okay, Bebekulu Alien Skin, what's okay, Sahani event katwali wamu. Alien Skin yavuddeyo nakurajo nayogera ebintu byabadde bingi. Yayogereddemu ebintu bya Sahani alaga nti yali kusaidia Sahani ne security. Nagamba omutemu mulaba ayina temumunyega ko singa yabadde yesinga kati ne press conference zatudde dda biki. Wabula yagambe Bebekulu taliyo. Tamalayo. One. Yamuwa omutwalo gwa pound miliyoni ngana bali babiri bokka agenda okukera ku machanga abiraba ne Good Life Aid singa abirana ne ba blogger ba NRM ogamba ati kale nagamba kitegeza bana abantu bano bavuga file nga bazivuga ate nga balina gye bazitwalako ewalala okutulwana nagamba omusajja ono taliyo tamalayo kikyayita obutamalayo okubanga ebintu byabikola ndoza mancholo akati Alien Skin ate yatamalayo byobe na mu industry olina okubisuubira kyobula bisebisinga nti abayimbi mbagamba nnyo buli wojja mu ndongo nga teweetegese bintu bingi nnyo byogenda okulaba nga surprise naye kubalala bintu bya bulijjo fokola wano deal nompa miliyoni 5 gwe nolowooza nti kikomye wano ate kati gobeera mulalu atotya tubaddewo babiri mpozi nga mulina emusayininze nti wansi wagamba it is confidential non-disclosure nga tekikiribwa muntu mulala yenna kuki omanya abayimbi wetwatuuka manyi okuyimba kati kulimu politics ate kulimu na accountability sente z'abo abasajja tozirira mu nkukutu ye kimuluma kikino nti singa ebintu byafulumira mu bablogger be NRM ogamba kiki kyayita bablogger ba NRM ate Eddie Good Life wa NRM ate kati bantu balina okukitegeera nti being a blogger tolina na kuba na side mubalanga wa kati ekyo Alien kyabala kifu agenda kulanga omuntu being a blogger kati ekyo Bebekulu omutendeki ebyaddala nti akozesa ba NRM nakozesa n'aba opposition tabera one sided kubanga wabera ku side yemu kiba kimukuba era Bebekulu ba NRM era ba NRM babyogera now wa NUP yakola ki yakyogera tenga information eri exclusive evaawa mu Bebekulu obo kitegeera kati okibayita omuzannyo ogwaddala kati Alien alabanga bya bulijjo yalowooza nti Bebekulu aba wa NRM ne balina okubeera nga associatinga nabo balina kubeera ba NRM kati ekyo kyatamanya nti bana abaana balina okuyiga bye bazimba naye engeri bakolamu bino ebintu okitegeera kubanga kufuga kabigeze nga oli mukulembeze omukulembeze ng'onaafuga obukulembeze obulungi entebe ogiwangalireko ekunyumire olagana n'abalabibo bo bajja ne bakwegana mu public basigemu abantu bakuwenga information eyaddala otuuka okumiitinga oli omulabe ng'olina weakness z'omumanyiiko nga za munda kati Alien ekimukuba leero infact yandibadde yeebaza nnyo na Bebekulu Bebekulu abantu Alien ensi yali emubudde ebyaddala nze nabagamba nnyo mu Uganda wano fubanga bw'osobola ddala ng'oli muyimbi kaliyayo ereme kubaako musaayi agamba siye mutemo anti siye mutemo anatandika okugyayo ebintu ebyo ne ku top dancer tojja kutuukayo well and good public egamba ki police egamba ki oba kuyita ku police okujja okukola statement ne woba sigo wakoze omusango the mere call nti jangu okole statement obeera involved yes so Alien kyalina okumanya kiri ekintu kimu nti Bebekulu tamulwana in fact Bebekulu amulumirirwa nnyo kubanga singa si Bebekulu singa Alien yali Mbale ali Makasooli singa si Bebekulu abantu balwana Alien Skin oyo simanyi olwaki bali bamulwana
nenga Alien tebamukize na in fact Alien yitayina kuyimba mu campaign wale nokulabikira ku mukolo gwa NRM agambye mbono mweje muloopa atebe muloopera nze gyendopa nabo gye baloopa muyina bu bossman bwamwe tebumalayo buli awo bufala ante kaka kichi ayita okumalayo era ye aloopa wa ya tuka direct wa president ani atatuuka ku bonna n'emirundi gy'alaba president bano abeefula nti bakabi bayinza okuba tebatumutuuka na mu kkoota kati ekyo yayogeza buwumba tuutu I'm telling you just you cannot compare yourself to Bebe Cool engeri gy'amitingamu president nga n'okujja obuzibu baga nti Alien naye mumuteekeko it was Bebe Cool's effort agamba kati sebo yeetuukira sibe ebyaluli era kyekitawaanya gravity leero okitegedde kyekitawaanya gravity leero nti yes gravity yes wayingira otya ku list okubeera nti Bebe Cool agenda kuyimbisa amukanyiza $5,000,000 then okay later or then olyoke naawe oddeyo oba meeting president ani yakutwala so Alien ekimubonyabonya olwaleero yalowooza munene era munene mu NRM okusinga ba Bebe Cool Bebe Cool ye yatuuka time nga wana abaana meeting president kubanga project nyingi jo Bebe Cool zakoze mu campaign yomu zi unstoppable simanyizi biki silent majority simanyi campaign biki muze itokola biki but Alien tayinayo wadde novu nti oba agamba abakunga abavubuka yabakungira wa bali dawa balance n'agamba opposition temusukano government muvera ne kibakolera abavubuka ne baberanga bali balance bavubuka bawa be yakunga nga nawe benyini be yayina ku fangoni tachayina wadde omulema yabakungira wanza ngambe nti twakunga abavubuka mu makindye muno ne bajja ne bakola we bati ne we bati takungangako wadde nasu y'omuntu so ebyo na just byayogera nga omanyi just muwa abantu bayina abamugamba Alien oli topu okyali wakabi nze simuyinaako buzibu obulina naye ayiga okurespectinga abantu abamuyambye ate ajja kubuuza bamuyamba mu ki senga ali ludda wa singa si Bebe Cool oyo Alien neje era oyo Alien ayina okwogera mpola kuba emisango gy'ayina ekatwa ziringa fayiro 2 ebyo nabyo yabyogereku n'agamba fayiro muzimuyungako naye amazima gagenda kuvaayo nga ku fayiro zonna talina kwala Bebe Cool oyo omulaba Bebe Cool akwata essimu bw'ati oba yakwata essimu n'akubira ekyo kati ne Alien agamba akikola anti akikola because ffenna ebintu bye tukola tulina ba godfather baffe tulina kwe tulabidde ekyo kyoyogera takikiriziganya nakyo yali yetasobola kukikiza kubanga yalabanga obeera munafuya ne Bebe Cool ye muntu asobola okukwata essimu n'akubira DPC bwekatwe namugamba omwana oyo teyakoze bw'ati omwana okitegeera n'ayogera naye mu buntu kati Alien agenza ayiga dynamics zino engeri gye bikolebwamu gwolooza lwaki emyaka 3 Bebe Cool gy'amaze ng'ayimba tewali fayiro yonna wadde nebalwaniranga wali mugundi wali ku Jinja Road wali opposite nebalwaniranga wano gundi wano wali governor Siriki tinebe kubira nebalwaniranga ku mugundi ku kilabu Siriki awo nga police eri wali ya gundi ku Jinja Road ya Jinja Road ne Bebe Cool nga emyaka 3 teri yali amuguddeko wadde omusango ne Alien skin mu myaka 3 oyina fayiro ku police almost police zonna odi Kampala inawo ekibuye katwawo cheka ne black book yagwako okitegeera Jinja banange buli wamu ayinawo kati Alien skin enaku zino kati omutegeera sebo top nze siganye siwakanya bwa top bwe naye obwa top obwo oyina bale mu respecting enya abantu baba abaana bajja kufuna obuzibu bungi tukako time otegere bale Bebe Cool ansinga ekyo kasoga n'okukikkiriza nti bane nno nali mpedde naye ekisajja kirasite ekyo kyanzija wano yagambe kati amalayo gye muloopa ate bo baloopa gyaloopa kitegeeza nti katate ye yashootinga yama oyo kutatumalira na budde jasa yetereze bwetereza kwaye Alien kati ali ku kisenge yagambe agenda kuwasa ha security ayisi security anajija wanga naye nyinta jirina yetajeetaaga asoka jeba mudogo mu komera oba ino obuyinza asoka jeba ibula kabadia je bali je bedduka je bekweka embale abagaya amukomewo kufango akitegera kye nkugamba omuntu ngo ina security ebintu ebibu sound yes mwenye bana it's okay
ebintu ng'olina security twagula sound twagula buyenje omuntu ng'olina security mu ggwanga Uganda waliwo ebintu nga tulina na kwogera bwesanga leero Bebekulu ng'alina abasirikale bana abamukuuma nga tavangayo wantu wonna kugamba nze nina omusirikale ono nina omusirikale ono nina omusirikale ono ekyo bayita respect okitegera naye kati bano abaana baali enskin bambi bakyalina amaalo mangi tobanenya nnyo kubanga babadde wano ekatwe nga tebali exposed nze gwa emyaka 5 emabega alien abadde akola ki abadde ayoza piki nakupika mipiira awo ekatwe n'agenda awo ekabalagala awo gundi awo bayitawo mu kiwempe nga wawangali yasula mu muzigo wa mitwalo 17 temuli na siringi leero wabanga ku akaunti yayinako miliyoni 10 eyebeera milestone y'amaanyi kuye ng'omwana wa ghetto naye tozala wa gye tonaakoma okuzala w'abantu mu Uganda wano okuyamba kugenda kubulwa kubanga kkiriza obagaana alien skin tasobola kubeera ku level yemu ne Bebekulu tasobola kati alien skin level gy'alina okubeeramu yaba Pepper Daddy ozala yenyo si kuzala wa protocol wise bwe kiriwo kirina okutambula ndiwona ebintu ebimu Bebekulu byatajja kulaba mbu alien skin yabyogedde kyobula nti kati Pepper Daddy agenda nnyo afuba nnyo okulaba ng'agenda aziba ekituli kya Bebekulu kye abantu nabagamba nti muzaale abaana nga mukyalina embavu nga mukyali bato abaana bamwe bajja kubalwanira entalo kati buli avaayo n'ayogera ku Bebekulu ekibi Bebekulu si yamuddamu Alan Endwick yakola ki yamuddamu woze kikamyo ntakyegomba okubanga naye Bamakasi asobola okumulwanira entalo okusinga okubeera ku TikTok ng'anywa enjaga yagenda kuzaala ati okuzaala si achievement Alan yalina basatu atakyayongera so mu nkola yonna esoboka muwa abantu ekitiibwa respect wamunaagaana okurespectinga abantu ebijja okuba kuba temujja kumanya wa gye biva laddu nze nasemba nze kasa namanya nti Bebekulu w'amaanyi bino tubeera ku media simanyi biki obadde ku TV gundi radio gundi ovumye Bebekulu tajja kukubira gwe Alan Endwick yajja kukubira Bebekulu ajja kukubira boss we yakuwa omulimu yenche bagambe tojja tokola akazanyike kuvadde kitegeera kati alien skin alina okukitegeera nti ajja kukubira ampangisa kuvango ne amugobewo ekyo sibwe ngambye nti alien naye alina okuzimba waba yagala kubeera mu baserebu abakabya bagenda okwogerwako alien top ati top sikiwakanyiza naye obwa top babukolerera yera abukoleredde tukabanaye oya kunwanya baana abo bafango no nkubuuza okyogedde ne nkubuuza yera abukoleredde nga bwe kale akoze eki nyimba zitaddewo bageto yoti ababeereddewo banaye mwe anewe nze siminako buzibu saha alabudde Ivan Killer amugambye ne gwe weesigamyeko nsobola okujja nenkulondamu nenkutwala nga talina kyankoze kisoboka ne saha si yasobola okukikola nedda nti kati SFC wekukima bagamba ani akututte SFC bagamba president amutumiza kati obuzibu bwavudde webuti Ivan Killer yakoze video n'alumbiramu abaana ba Saha bamerani n'abakola bwati Saha n'amugamba notalo lwe tulimu oli muganda wange naye kireka kigenda kukyukamu abaana bakukoze eki mukiri namugamba nja kujja tukutoolemu tukutwale nga negwe weesigamyeko bwoti gwosuubira nga talina kyanyeze yakisoboka ekyo omuntu asobola okukikola Saha akisobola Saha nga ye bayidaye bantu babiri ze bemanya abasobola okukola eyo gundi move bwetyo Gravity ne Saha nti bayina ababalwani ne Bebekulu akikola ne Chameleone akikola bayidaye simanyi oba Kansas naye akikola naye nze abo bayimbi byenkuwadde nga bana bakikola manyi lwaki bayina kati abantu ne Bobi Wine owedda yalinga wedda nga solo kikola naye kati yabijjako amaanyi kati you people Saha agenda kuba Ivan Killer embooko ezaddala tetumutiisatiisa naye bano abaana tubagamba ekintu kimu ffenna mu bulamu bw'ensi obunafu bwaffe famire bwe tuba nga tuli mu lutalo dayasi totekamu mwana totekamu mukyala wange totekamu bizinesi zange tusigale wali head to head mbozi abaana bakoze eki kati Saha nga ye omuntu Saha weakness ye baana era abaana babagala nnyo Saha ye muntu gwosobola okubeera nga
omuwadde sente okujja okuyimba naye nga katugeze oba ku ssomero ly'aba Melanie video etuuse naga nsooka ku ssomero lya mwana okitegeera nja kutuuka leeti oba mukolo oba mbaga nja kutuuka leeti nsooka ku ssomero lya mwana kati saayagala nnyo abaana kubanga abaana be ye kati olutalo tosobola shiftinga olutalo kulujja ku ssaha ate n'oluzza ku baana awo ajja kujjako twi bakutwali wali alina bodyguard so baitewa bakirifu basobe simanyi sise biki kuliko Chris kuliko Sanchez kuliko Don Kira nono Ivan Kira kati nno tugenda kumanya Ivan bikolwa Ivan Kira webikolwa ne Ivan Kira webigambo oli Don Kira ono Ivan Kira ayina ebivubuka bisatu saha bebo bejogedde bambala ziringa mpale weziti bazita masiki nalekawo liiso bwati baleza bakataleya toyogera bintu ebyo naye balina ebifuba webiti batambula we bati nga ssekokko ennakoze ate no bakubi babikonde baddala babokisa byaddala nga tuvudde bagenda kubo ya Ivan Kira wammwe migo era kyonna kyeyakoze kyayogere ku baana ba Saha yetonde munange no Saha nga bali gumita abo beetonda ba Ivan kati no kankubuulire Saha age abo abaana bogambye abo basatu bagenda kuba emiggo bagenda kwetonda balina kye bapulaninga bagenda kubayira amazzi saagokya balina ebiŋŋaŋali byabwe bye basaze ate ze kuwulira strategy balina ebiŋŋaŋali byabwe bye basaze ebiŋŋaŋali kyeki wali ofunyeko ekidomola walegezeko we basima toyi mukyalo kino ekidomola n'okisalire waggulu ne basika kati nga mulimu amazzi gagenda kukola ki amazzi ago baddira kamulali ne bayiwamu kamulali mu mazzi kati ne bakwambula n'okola otya ne bagakuyiira nga bakubba emiggo gabakunaza kamulali mu mazzi bakuyiira amazzi nga eno we bakuba n'ogenda okuvaawo awo ng'emba ogiyita ŋŋwa nga tokyatambula olaba kye bakola kakwanza kati bagenda okukola star yayimba ki no DJ abade DJ Palace for it is okay ne Cameron amutwala nabera DJ we aba abaana bonna bakabi abatambula n'abayimbi nga tebannakulondamu musigala muli bakabi musigala muli batop nga simenye baani abadoni biki aba Saha nga tebajja kuba omu kuyimirira wali mu nayimirira no Chris J afuse celeb ni wagenda kutibula abantu basoka bagaba ne Chris ajeko mu maaso tumubuuzeeko ekifuba kiringa akatandaalo omukono bwe guti ndamulabye ekyankwa ekyewa Saha gye yayimbye ku weekend babadde kyegegwa kibabaddewa kyazanga ne bagamba twagala Don Gundi ali Chris just soka jatubuuzeeko omusajja abaana ayina ennaku bweti etumbuka bweti balwanye byaddala naye no nze kati tuvude mu kyolwali bwe mma mwakubaganye byammwe abaana mubaleke the innocent the minors tebamanya kumanya tubatata abalwana they're not even on social media I know kati abaana mubayingizaamu for what kirigiza oli ku olutalo kati olutakudde tugenda mu generation world war olutalo genda kubeera lwa generation kati omwana waba yenkananga Pepper Daddy awo mulwane awo muba naye bana abaana bato kati kiringa nokera ku makya notandika okuvuma omwana wani omwana wa Palaso oli omuzungu gubayita yes yamuzana nomukyala muta kugambye muleke tofuuka Ivan Kira wano mukyala muzungu ye muzungu ye so temuteka mu by'abaana mujja funa obuzibu tusigale byaffe tuzuganye byaffe naye gwenda kulaba amaaso awo oba omuntu gwe bagenda okukuba emboka ate nga bazimukubira ku live bazimukubira ku live so Ivan weetondera abaana abo batujju balabika bubi bambala bubi nina video gye nalabye eya Ozambe nga alumba ani mudra nayagala nga Gundi alina watudde alien nayagala obimuteeka yazina ndeka toteka mu bintu byammwe nze sibimanyi nvaako ngani agaba alien ali mudra omumanyi mudra kyali wange nnyo naye mudra alina abayaayi by the way abantu kye batamanyi mudra oyo obwa silent bwe n'okusirika okwo yasirika nnyo okuva weya
bwe yayingira eddiini nti ye musajja kati afizu amanyine Qur'ani bulungi nnyo naye mulaba ekawempe ng'azimba toyize emizikiti Muddu alina abayaaya akuba mukubika ssimu kati oba ali nsinkini yavudde n'akubirawo amaviivi akimanyi he knows nti Muddu asenga anyigamukko n'agira bw'ati omuto bw'ati olwo abantu besoogera nako wano mu industry yali anoonya jabu yayingire wali eringa nali ntategedde namugamba ngambye jabu alwo nti sinaba ku jabu ali wagundi bwabiswaka abaali awo yagamba naye kamufulumye nze mulina wano mulina jabu fuluma so ze mbabuulira bayize bino ebintu tuli family tuli ba Luganda naye waliwo ebintu otuuka ne bigenda straight ng'okiyisizaawo nnyo temulumba baana tusigale mu byaffe ebyokwezoganya gundi anjogeddeko wano biki gwe tonampaka preamble ka Spice endongo abaana ate bagyemu bato ya Shiba ne Cindy Cindy yali provocative atya andi Cindy maana Cindy ebintu byakola ebyo nabyo si birungi ebyaki yakoze kimanyi kyoyi Cindy tukimanyi oli ku oligino tonywa bidagala naye yakoze eki olabawo omuntu anywa ebidagala oluyimba luleke ogwa mutasobola yabayimbi playlist zaabwe anedda waliwo ekisaana Cindy okimanyi tonywa bidagala oli ku nakyo ne olabawo atali ku nakyo anywa ebidagala tumukuba sebo yayimbye luyimba yaluyimba nga bujjo taluyimba no yalabye nga we watuufu Cindy amaze emyaka 25 ng'ayimba ezo nyimba zina Cindy mukodo biki lwaki sizayimba lwaki yayimbye ne mukodo kusinga yagamba si abade audience naye baba yamukubye ate yakubyani Cindy kati yasoma Cindy kati yakuba tactical wansi n'ogwa nda yakubyani ne Shiba bamuswazizza niyo muswaziza Shiba bamuswazizza ku show ya Spice niyo muswaziza yazenga muwagizi bamugamba waliwo omuyimbi owakabi yagamba mino dana we fake ne bata kabanag nga yamanya bayimbi babiri amanyi Cindy lira sanyu Spice Diana yabogeddeko yibe yabadde amanyi yabogeddeko nze nayogera naye nga yakava mu masimu namulabe nga ali ku stage awa big up nawa King herself nawa ne Spice Diana naye nono Kawato bannange yagala Kawato yagambye yabadde akomamulaba ku social media naye Kawato akyuse empale ayesigini kyalo ave mu mpale z'empande kale kati nawa Shiba big up yasinze yagimuweredde wansi kibi nnyo ate kibi wacha yagimuweredde wali yabali organizingide ku stage we kigwera omuntu wakanga wansi ku madaala nakubulizaawo abakunyomye mu ndongo atya kibanga omuntu okujja najja nakubonga ku babonze najja nakusanga back stage nagamba kyekiri omani nakubongera ku back stage abakamera babadde bakutte Cindy kiki performance zabadde zitya mbi abantu bayagadde nnyo kakasa nga bakakasa ku omuntu ateetegese ati show yasaze Spice ate yamusaze abantu abera ku cricket ovo osolo bageraganya nti bebaze ku show yamusaze yabadde disorganized show yengo omuyimbi yabadde disorganized ne Spice yagezezaako kusingako anti kugezaako otunulya question byajja n'atukolera wano ku roster ku gundi Blackers and Wine yasemba yaawo yalibiwa abaana yakola rubbish ne Spice yasaze Salongo Siraji yamusinza abantu gwe njadi kubulidde Salongo Siraji yasinze Spice abantu Salongo Siraji teyenkanika okitegede ndoza teyenkanika kati abantu bali bangi okusinga aba Spice takigeza addawo kalago yakaobaze tumutwala kiruddu nga tanagikola olwo yakola ne Cindy lwalwita watya lulya abagisu kati lwaleeta neba ne basindi yamuwadde mmeka Cindy ayinenge gya teba buddiiru obwo kati awakagiru kali kameka giru wili kakati numunenze njagala nkugamba ekintu kimu abantu bagize performances abadde bbiri ze basinza abantu okutunulira eyashi neya Cindy naye abantu saategedde lwaki bagambye ono nate ne bagamba ono ate yakitutte nga personal nyongo oguzo nga banesho ye anti ono ye king herself njabadde alina olekeramu ono tasobola kumuleka omulabe wo bannange
Dayas kati kino kanzide mu kikusomesa omundi ogwokusatu bintu bisatu bitambulira ku masannyalaze obusumba wakingamba na kigamba luli eri yo inayogera kuki nayogera ku busumba ku busamize ndozo ne ku byobufuzi kati ebyobufuzi biringa byabayimbi kubanga n'okuyimba kwaffe kwayingiramu ebyobufuzi okwatanga akazindalo nga waliwo live wali awo bwe mutunka naye tomuwangamu ate jjukira ono yali n'osooka ku stage naye n'atuuka leeti ate badi yadde akyayonsa okitegedde mumuweemu tetusobola kumuwaamu kubanga tasobola stage gwe omuddeko ng'ayimba live ng'omuwa ebiri live yali emutidde awo ku Jinja Road era bakubira babagamba mutegekanga ebivulu make sure ambulance weeri polisi yagamba biye binanti omuntu agenda nabeera ku live nemwegezamu omutugumula ng'emuli wano kyekibateesawo aluza ate ambulance zikolaki kutwala abayimi nga live emutidde ku stage kati nze baali ne batamuwaamu bamuwadde mu fact yayimbidde dakika si mukaaga azadde 10 kati no ne Kawato yamusinze Cindy yayikubira 30 ono bamuwadde 12 zabadde 12 ne Kawato yamusinze appearance ennene ku stage kakati nze nyala nkubulire waliwo ekizibu ekiri mu industry one oyo omwana tebamwagala tebamwagala kukino ekyabaddewo wolabira nti ensi ekukyukidde gwomanyi waki mama buli omu yakyukidde ati ayimba emyaka kati 17 badde tebamuvumangako wali n'abantu omuviirayo oba kitegedde kyekugamba ndoza olwoma kwegukeera nga si mulungi gy'oli abantu bamuviiriddeyo ebyaddala kyoba ne omuyimbi yennyini ne Spice egambe no in Jamaica we don't do boom pom pom with the fellow woman band we don't do say in Jamaica Kingston we don't do boom pom sibia pants ya pussy ya bumbulu nkwe kuchuka na no kati ono yabadde agezaako okumuwa bino ebya babita batya okumukuba ekinsuti namwe ne Jamaica tetukuba bakazi bannaffe b'insuti style up girl taswadde banange yaswadde ate namukozesa ensobi yani eriita tuteka Rita mbintu ati Rita yeyegayiridde omuyimbi awegonji shouts aziwa omuyimbi ogenda mu show ebintu byosooka okwetegereza mataala abantu batudde batya stage eri etya n'ayimba ayogera biki tofa kuyekunkumudde nnyo azinye nnyo highlight zibeera wano yamugambye Rita akuba Spice akaama amugamba nyamba nakuba nayala waka omukeeka nga nkwaniriza ku kisaawe n'enzira n'enkuba samane neefuula oliye mukama wange waali atuuse Mia what? Kati nga Spice agamba Rita Mia what? Nti otegeeza ki? Shiba stage kamu Rita tamanyi luzungu si kyentegeeza bw'ati anti bwe yamugamba Jamaica nti oluzungu lwabe luba luzibu kiba ditacha yadduse n'ajjako n'essimu netumunoonya mutala ku mutala ninga ditacha bulijja ayogera biki nga tuli mambo when I go like Jamaica when I meet Kashan twanoonyeza na kati essimu ya ditacha tennaddako takola simaina kumanya ku Galaxy akyaliyo yadduse mu Jamaica twagende Mengo nga tunoonya omuntu avuunulira Katikkiro ne bantuma ku Galaxy ng'ekime ditacha nga bampadde ne ssente emitwalo 10 ya transport nagenda okusobola ku Galaxy nga taliiwo ngalazeewa nembuuza ditacha aliwa nagenda bukyalize gola nakeera ditacha akola kimanya akola ku macha bangamba taliiwo ngalazeewa nemmanya yategeera ndi omukima alina okubanga yategeera nenga jangu otuyamba ogenda ovuunulire tekeza wantu tulina olujama feke lungi kugambye nze gwe mundi ogwasoose okulaba feke patwa mu kifo ekimu wali ku press conference era kasana lwa feke patwa nemanya abantu amu tebalina kuyimba nga feke Gaza kasa yajja ku stage ku press conference nakuba feke patwa asewa yakuba patwa yali feke patwa ate era kyalinayo kyokka kati ate ne tulinda ono w'omuggo ate ye baba yabifukamu bufusi ow'omuggo yakuba feke patwa ku press conference nemanya nti oyo talinnya ku stage era nagambirawo
ani abadde ku stage sebanize Bushington ko yatera okubeera ku stage manager webivulu ebyo nanti stage nanti yakola ne ATS anti kati yes ayino kubanga Bushington era naweereza Bushington message ne mugamba oyo feke part gwatuwadde mu press conference stage tagirinyako ne figigaza nasanyuse nga sibalabyeko banange tuyina wana abayimbi abeefuula mbosema bye bamanye nnyo aba Jamaica naye omu Jamaica wajja wano nga badduka nalabye Katonda walago kuyimba kwa mulemye Bafana Bafana yakola performance nungi wa yagenze wali ku mabito najjayo bimalaya najjayo yes nabireeta byo nabina byambadde empale eziddugala is it a crime mumuzinira abantu that is nonsense era omu Jamaica nga atunagamba what is this man what the hell is this man ya phone ya pussy yale nga bifu bye bazina Chuvula yatambula ne badansa be bali so clean bali skin enungi nego obana buzina ko polo bumanyi pole dancing temudda mutu wa fake patwa yo patwa fake so chuvulu kyasaze spice data ja kudda ate ekyade kike yakitegese wamusazewa bakwale kizibe kibera nti abo babera babasasudde ya ne kuseneze nakwala na design abana abazine bazina go walula byo muyimbi kyakikola ekyo just abadala 10 ene waba yabawadde aba abantu bali generous by the way byaddala ye walaba ekyo ye Jamaica gona soso kulaba ngaddiza ye ukyamusanyusiza alabya abana nga na era nagambye kuba Ashanti yanyimye gundi uyu mwana yawangudde sento yabadde mu kazu ya kusuti aina botiki wali emakinde bakati yajijjawo namukubiddeko ne mugawo why ye dola meka namwongera oba ebitano that's a lot of money like yes abana bonona abali brave ne bavaye ne bajja ku stage bonnanga we bajja ku stage asuka nabawo 10 the mtano nga 38 namala nagamba nti kati baliwo abavuddeko nti bano abasigaddeko baliwo nabongere 10 ababiri abali basinze nabawo ebitano oba okoze ye Jamaica yasoso okudiza ku bantu cause said ne yasaba nyingi olaba okola okoza appearance ku governor yalaba sabe mtu walugwaddo milioni 39 ne batu just appearance sikuyimba naye ne batakikola mu right protocol abali eyo mu action force ati yagenda ku action force yagisazaamu era aba governor we bamujjako yali ali eno wali Ziraino bano oliwa governor naleta ama Bwindi Forest ene ngo yambuse na Arua biche walo yegune bagita simanyi biche eriko rhinos naleta amalo bamuya with spicy na amudda bulungi everything is ready governor after ready going to governor to do what even the poster is out without my management. Do you know about this ntinedda I'm not era ne merete yalia nabaga ne ku action sikyagenze ne sente za musagale za governor mukola ebintu nga temungambe ne poster mufumeze mulana kutuwa sente is that na abisazaamu nyina ite yeraga nnyo no kakati kati this is Africa this is not Western Kagundi bolonje nnyo kati mu Africa tugana sente na yera bikamuna obali buse kati okuza ku sente ze yagaba wali ku stage wali ngamba mutwalo gwa dollar appearance yali akuyambe okuba nti ali wano nena yazunga nnyo anti kiki bali bamutene destination yasembayo yagigana ngala abatandise okumumanyira wasozo yagenda yali ayagala sozo naye sozo n'agamba sozo kamera z'okuwasa nedda kanate okulunja Japan katu yote yagenzeeyo kalunja Japan oluzungu oluzungu usome mugenda ku fields opportunities oluzungu so kakati byali baguni gwe Paul Kafeero what's wrong buzibu nga bweyongedde obuzibu bukyeyongera abekika bayomba family eyomba abaana bayomba bagamba tugende ku DNA akagumba lwaki tebakwata musaine bajja ku baganda ba Paul Kafeero ne batazikula Paul Kafeero ati abasi baganda ba Kafeero kisije nkubuzi gwe ali olwakuba mu mawulire abantu ine ekizibu nti waliwo ebintu bibabikka gena maaso abo si baganda ba Kafeero batya abo baogera batya anyway kanchi yambule bulungi nga bwe kino okubeera Kafeero tebamuzikula lwaki kubanga bibamuzikula n'aba beyita baganda be musayi kugenda kubawandula si baganda be abaana n'aba abaana bonna abaliwo kibalina okukola mukadde kane kibataasa beekumeekume bonna beetwale nti ba Kafeero n'abajja bonna n'abasuubira okujja
bonna babiri baananga ba Kafeero bwe batakola ekyo ne bagenda ku DNA tebagenda sigazaawo n'omu. Lwaki? Kati Kafeero ababala si ba Kafeero. But yaleka gambye nti baana be. Kafeero yafa was it May 27? Kafeero yali talina mukazi we yafiira. Yena Bisirikiro. Bisirikiro yali mukazi we like yali yamwagalako ngo tebaazala na mwana. Yes. Bw'obadde okimanyi nti omuzungu yali stand. Ekyo bakyogeya kituufu bamujja ku yalaze muno nga zekola studies ebiri kibyaji bamusanga ku bagita batya eyo Rock Gardens eyo once wa Sheraton yawo once waliwo abakyayimirirawo nakati simanyi ewe bali abayimirira simanyi ndodo yita ye kali gwe wacho oliyita Rock Gardens ati bamusanga nga atambula obo basa yali ayimiridde yali atambula yali bali batambula byabwe era otambulirawo kulooka awo afuno asooka naga ngatajja biso ne bagwa ku oyo. Kakati kambagambe ekintu kimu lwaki ensonga za Kafeero abasinga obungi bazivuddeko zibuzaabuza. Kafeero yava Rwanda gutali musango. Yes, Kafeero yava Rwanda naye ate Kafeero yeddira nkima anti kati kankugambe Kafeero yalina abazadde bataata babiri kijja kiti Kafeero kye baliko olwaleero we bamuziikula n'abeeyita baganda be si baganda be. Kakati Kafeero mama wa Kafeero yafa ne taata wa Kafeero yafa. Olutalo lwali e Rwanda genocide yali ya mwaka kinsamu something genocide kienda mwemeka. Kati taata wa Kafeero yafiira mu lutalo. Yafiira mu lutalo. Kati taata wa Kafeero agenda okufa. Kafeero alina emyezi 5. Okitegedde. Kati Kafeero alina mukwano gwe we baabeeranga nga ajja Kenya Uganda nga muzeeyo oyo bamuzitanga Nanganga era abeera Makindi awo. So kati naye kyemmanya nze okuba yafa. Taata wa Kafeero waafa n'aleka omukazi ono n'omwana myezi 5 mu lubuto. Omwana yali azaaliddwa Kafeero yali azaaliddwa myezi 5. Kati bamwe omukazi nga omanyi nti bibadde bya ntalo Kafeero buzeeyi bali bamuyita Kafeero taata wa Kafeero bali bamuyita Kafeero. Okitegedde. So ng'amanyi nti wali omukwano gwe gwe bayita Nanganga e Uganda era mukwano gwe mu nkola bwetyo. Nanganga yali mukwano gwa taata wa Kafeero. Nga baluganda nnyo we bati babiri nga batambula bonna. Baluganda ba mukwano. Bali ba mukwano. Kati Kafeero amala okufa mukazi mama wa Kafeero akwata Kafeero mu myezi 5 gye yalina ng'agamba Nanganga omusajja nfuddeko naye mbadde nkusaba onyambe okuza omwana kyonna kyonna ngamba nja kikola naye kisaagala nnyo mwana nga mama yali naye ng'embeera si nnungi. Taata nakkiriza obuvunaanyizibwa obwo Nanganga n'akuza Kafeero amuyingiza mu famire ya Nanganga mu myaka awo ndowooza awezezza emyezi awo 7-8. Omwana muto bujje jjukira taata afiiridde mu ki mu lutalo ndowooza owulira gundi olunyiriri gye luva. Nanganga ayingiza Kafeero mu famire amukuza n'abaana be bakulira wamu. Kyova olaba nti Kafeero talina wa luganda lwe bano bonna kyevudde ogamba nti bagenda ku DNA oba ne baziikula eggumba bano bonna bayita baganda be tebajja omusayi gujja kubawanda mbona si baganda be naye baana yabazaala babe. Ati kati abaana abo tosobola konfaminga nti babe okonfamingira ku ki konfaminga ku kagumba kivula bonna bagaba bagya kagumba. Ati kati jjukira basooka ne bakola DNA mu 2019 era nabuuza Swazi oyo nti DNA eno gye mwakola omusayi mwagujja gwe mwatwala ku MBN okebera. Kafeero yaleka eggumba oba yaleka musayi gonna mu blood bank oba wa gwe mwasinzirako okebera DNA koye mbadde simanyi twakebera simanyi ono Joseph simanyi ki Mugerwa muganda wa Kafeero kakati ono Nagawa biki kitwa nimbagambe kye mwakola kifu ku baana 12 muyinza mutya okusunsulamu abaana abana nti be ba Kafeero era we bagamba okitegeera kati nga kirina okukolebwa leero gumba Kafeero agenda Nanganga Kafeero agenda okulamu wati okulaba okutegeera ensi nga akulidde wa Nanganga ekitaawe nga gwamanyi naye mama wa Kafeero agenda okufa ng'amunyonyodde mu myaka awo gyali wakati w'omwenda sijjukira bulungi naye 9-10 n'amunnyonnyola n'amutuuza n'amugamba munnaaye ono si eki
Mwana wange sinze kitaawo. Ono si ye kitaawo. Ono yali mukwano gwa kitaawo. Taata we yafa ng'olina emyezi 5. Omwami ono mwagale nnyo yakukuzizza yakulabiridde. Okitegedde mwana wange nti ye era bano b'okuliddemu baganda bo. Naye nze nkubuulidde si ye kitaawo. Mu nkola bwetu kati Kafeero kwe kuyingira mu family ya Nanganga era mwe yakulira ebbanga lyonna. Basowagana mu bukulu. Kafeero avaayo yatula ekyama yabiyimba ne mu nnyimba. Akakasaga mama wange yanfaako ndi mbozze biki mama biki. Kafeero akyatula Nanganga tekyamusanyusa. Kwa Kafeero yatandika okuyimba. Of course buli muntu yagala kumanya taata wa Kafeero yaani. Omwana ono ali talented alina eddoboozi eriri unique. Nanganga avaayo mu picture. Akati uyu mwana wange nze muzaala. Mwana mwegaana. Kati nga tulina bonna tusobola kutwesingira oba kubuuza maama wa Kafeero. Kwa maama wa Kafeero yafa Kafeero alina emyaka 10. Okitegedde ekyo? Nanganga yewe bitiibwa ebyo Kafeero anyiiga. Jjukira ebintu by'omwenge edda. Nga okyoyogerera mu lwatu mu gundi mu kirabo oba wantu wonna wonna bakitwala nti kituufu. Omutabi tutaba. Kati mu nkola bwetu Kafeero akula mu nkula bwetu Kafeero nga talina muganda we. Yaleka ku nsi kuno. Talina maama, talina taata. Era abantu abagamba muno Kafeero simanyi basoke bagende ku bijja bya oba bamanyi we biri. Awo Oluganda tutandikira awo. Bijja byani. Ebijja bya jjajja waabwe azaala Kafeero. Bamanyi we biri? Simanyi. Kafeero taata we Kafeero senior yafiira mu lutalo yali musajja Munyarwanda. Olutalo lwe Rwanda. Maama ebine by'okudduka. Agwe wana. Agwe asalayo ajja ne bujje ly'omwana lya myaka egi lya myezi 4 ku 5. So bwatu Kafeero bwe yakula. Kati bano abaana bonna abagamba Kafeero asobola kuba nga yazaala. Naye okuzaala kwe si be babaana. Bayogera bwe batyo. Basobola okuba nga batono oba basobola okuba nga tayinaawo. Baana. Bano bonna abali mu kamera baswazi baani basobola okuba nga si baana ba Kafeero. Nga baana bende baana babasajja balala. Era kyovola abantu balina okufuba okulaba nga Kafeero taziikulwa. Kubanga bamuziikulya bwe bati. Ne batwala eggumba eryo mulaabu, ogundi mulaabu. Lwaki teyazaala mu Bisirikirwa? Anti Bisirikirwa asobola okuba nga complications. Ate nga kisuka bagamba yamala ndina ng'oli afudde ono yamala n'azaala. Kati gawe nkugamba kati ekyo nakyo osobola kisinziirako n'ogamba Kafeero laba yabeera ne Bisirikirwa emyaka kumpi egisoba mu 10. Waba teyamuzaalamu. Kubona yali faithful. Okitegeera mu nkola bwetyo. So Kafeero asobola okuba nga talina mwana ku nsi. Anti nange oyogedde ekyo kye neebuuza lwaki ono ate ono bwe yamala okufaata ono n'azaala. So Kafeero byonna bye boogera leero si bye bituufu. Abo bonna bavaayo abagamba Kafeero yanzala si yabazaala. Omanyi bano abaana kodi gye balina ogimanyi? Si gwe gusoose okwagala okugamba Kafeero biki ensonga za Kafeero zaala 2019 ozijjukira. Era netubimaliriza twali awo ku Papa's Sport awo. Babisirikirwa bonna ne tubeera mu meeting nga mpitirivu nnyo. Era mwami Misa Kinduzako yabikoowa yagamba bana n'abivaamu. Yaguba n'agamba mundeke kati. Munnange Kafeero omutuufu si oyo gwe boogerako. Kafeero yali talina kika era Kafeero yafa talina mikwano. Kafeero n'ebintu bye yagula. Nebala mele mukwano gwo. Waliwo emikwano gye. Bwe byamugiranga ng'agenda kaduuka ka Balamu waliwo yatundiranga omwenge. Balamu asobola okubeera ng'ali mukwano gwa Kafeero naye Balamu alinayo ekyobugaga n'ekimu ekya Kafeero kyamanyi. Kitegeeza tebaali ba mikwano. Baali ba mikwano gya bbaala. Ani Kafeero emikwano gye yali agikola atya? Anti abayo Balamu alina wayogedde n'agamba alina we yayogeredde nti baali ku kitanda nga kuliko n'oyo Senkubuge. Kafeero yabayita n'abagamba saagala njogere Kafeero bye yayogera. Nja kulowooza kimugende munoonya ani Senkubuge kuba yaliwo. Nti yali afuuse mukwano gwe ng'era buli waanoonya okuwummulamu bw'ati ng'agenda n'atuula ku kaduuka ka Balamu. Omanyi Balamu yalinako edduuka. Dipo. Yakolera Walumbe Zaala. Ng'agenda n'atuulawo kombulire. Babeera nga banyumyanyumyanga mu kkaawo. Kyova olaba era yali concerned ku bino ebigenda mu maaso. Kakati Dias kankugambe. Kafeero yalina emikwano mingi naye emikwano agifuna leeti. Kafeero amala okuzuula ebyobugagga bye byonna ebisinga babitutte. Era babitutte batya nti batamiivu banne be baabitwala. Kafeero yalinanga muno mu Makindi muno Kafeero yalinangamu ebintu ebyenjawulo. Toyogerayo. Yalina ebintu bingi naye ebintu ebimu endagaano yazikoleranga mu bbaala. Kafeero nga talina
Kafeero yafa ng'ayina ennaku ku mutima. Manyi okubeerawo ne ng'olinga omuntu obw'omu mu nsi. Toyina taata wo tewamulabako. Mama wamulabako kaseera katono. Mama yafa akulese mu bantu b'otategeera bo basiraamu bw'oli musajja mu katuliki okitegeera bo bambala migundi bw'oyambala omudaali gwo sapuliyo bali bakuba nsaasi kati nga tebitegeerekeka so Kafeero okufuna emikwano ng'olumbe lutandise okuba Kafeero olumbe lwamukuba emirundi 3 olwasooka ne lumukwatamu awo ne bamugamba n'omugamba muzeeyo omwenge gukola eki guveeko n'agamba kati ate waliwo owamanyi yali afudde era naye yali wakadongo kamu naga gwafa oli mukwano mukwano yali tafudde mwenge yafa kibwatukira naga olwaba oli yafa olonze so Kafeero yafa yatuukako time ne yeekyawa mu nkola bwetyo kakati gino emikwano agifuna atya ba Uncle Senkubuge Charles James Senkubuge siasa byansi ati just osobola okuba ng'olisazeeko booti byonna byagala omuyita Charles James Senkubuge asiima omuyita siasa asiima omuyita byansi asiima so gonna amannya ge abo bonna abafuna ku ssaawa esembayo banoonya kubanga time yatuukako nga bamwami Senkubuge awo ba Andrew Beno Kibuuka nga be bamuteeka ati nga bantu bawangala nabo mu ndongo obo kitegera kye nkugamba nga ne baali nabo mu ndongo tasobola kubagamba kyama kye kati bano alwala bamutwala ensambi awo ndozo mundi ogwokubiri banoonya ani ddala amanyi ku kintu kyonna ekya Kafeero bannanga ayambe nga bagenda okunoonya nga waliyo n'ekimu nga tewali wadde n'akalagano ke bayinza okulabako yali alina ebintu bingi naye Kafeero we yafiira yatya nnyo competition kubanga edda walingawo ekintu ekigamba wogula ebyobugagga bano bakutega ng'ogagga wadde nga balowooza olina amayembe kati nga n'oba muyimbi nga bakimanyi nti oli muyimbi wagulanga awantu we watagamba oyo alina amayembe nga ne mu bivulu basobola okukuboola kati Kafeero nga wagula katugeze ng'aguze ekifo bwe kiti akiwandika mu mannya go agamba mukole endagaano ngeri mu mannya ga Mukasa Joseph aguze ku gundi era Kafeero yalina ebibanja bingi mu kaseera byali bibanja yalina ebintu bingi naye ng'agenza abiteeka mu mannya g'abakyali be banyo nabo omwenge kati olwala omuwundi ogwokubiri bayitaayita awo bani abayinza okuyamba omuyimbi gwe kuba kati nga afuse national asset bamujje kubali ab'ebbaala ba Senkubuge bayingiramu ba Andrew Beno bayingiramu aba bayimbi abagundi abakadonkamu we batandika okuyingiramu naye nga bonna bajja bagamba kakati ebyobugagga by'omugenzi byobugagga bya Kafeero byebiruwa nga Kafeero wajja nagamba nti genda obuuze gundi nga nawe tomumanyi kubanga tonya mwenge oba kitegeera era ajja kwegala yagamba agamba ze sibimanyi endagaano egamba Mukasa Joseph aguze tekuliko nti Paulo Kafeero aguze kati bwe yalwala omundi ogwokubiri bonna abamu ne bajjako n'amasimu oba kitegeera abagulanga ebintu mu mannya ga Kafeero so Kafeero yafa ebintu byonna ebisinga obungi nga babitutte n'ekifo kyalinamu maki ndemu n'ekyamaanyi kyemmanyi bakisayininga alwadde ku kitanda ne bakitwala kubanga time yatuuka ng'afunye organ munda nga organ failure either kataago oba kibumba bakinga birwadde ng'ijja lyanyo ono wala John wakaseese ono kuba distilling ono w'amapipa kati nga bamugamba omwenge kati nga bamugamba omwenge guno gukuleeseeko obuzibu oba ku kiwoowoolo kati nga yino kosa sente nnyingi nnyo oba miliyoni bazalinga 3 buli lunaku oba 2 muzaakakati zibanga biliyoni 2 naye nga edda 2 3 esente zalinga nnyingi kati nga banoonya kye batunda tebakola ki tebakiraba nga bali bafumuuse nabyo badduse banoonya omukazi bana nti mukazi we ekyaliwo gwe tuyinza okugamba nti mukazi ono tewali na mukazi bisirikirwa nga naye agamba nze abadde mwami wange waki wa weekend okitegeera tetubadde bafumbo Kafeero yatuuka okufa ng'omuntu amanyi ebyama bye yali omugenzi Mulindwa Muwonge ate naye yafa kati tumanyi Muwonge yali amanyi ku byobugagga bya Kafeero yali amanyi ku baana ba Kafeero kati Kafeero n'engeri gye yeegalangamu abakazi yabafunanga mu kkubo nga mu kkubo ng'atambula bagenda nga juka ebivulu babikubanga wano babikubanga syndicate concerts
akuba wano nga wajja ku kyalo kati azze waffe ekasawo akuba ekasawo magwa kasawo ni waffe mukono akuba ekasawo nakuba mu lusera nakuba ekawimbiri nakuba namungo okitegera agenda akuba kalo ku kalo kati abakazi abalondanga mu kkubo baba batese mu kaze ebidongo bagenda nalaba omukazi atambula mu kubunaga mu yimirire yenze principal Job Kafeero the golden boy of Africa otuulirawo nobo badde ogenda kudduuka gula sukali yakolaga stop over so Kafeero tiyabeeranga kona mukazi wa waka era abo baana bonna be bagamba nti bonna Kafeero yabazaala basobola okubanga yabazaala tewayiriza omulambo teziwayiza mulambo naye gikola nti abantu abamu bye boogera Kafeero si bye bituufu nti Kafeero yafa talina kyabugagga kyonna mu nsi bamuzeka yagulawo anti kakati agula atya eyewa Masaaba si Masuulita Masaaba eyo agula ndo zalika zalinga 3 era kwe bateeka ekijja ne wano egundi ewa wano okulwentebewa wano ekajansi kana ata ebya kajansi nayo nja kuwa story yawo so balaki batundawo bamala ne batundawo so Kafeero atuuka time nga bayimbi bane bamusekerera agwo omudongo gwasula mu bidongo toyina na mukazi abo obujonjo bichi mu nkola wetyo kati Kafeero yi yayinanga issues ze nyenga mbena byokola towayiriza omulambo Kafeero tiyawasaako Kafeero abakazi byazaalanga mbalinga bakazi b'abasajja ate ngo kuzala mukazi w'omusajja bera probability wo oba si wo kati bana abaana bonna bavaayo mu Kafeero yabazaala lwaki bavaayo leero kibasukulembeza mu maaso okimanyi maama yafa bonna abasinga obungi bafa andi bajja bagamba maama yafa nze maama yafa ngambye Kafeero taata wange kati nga toyinza okukola mu trace yonna ngalita nafa tebajja ate bajjanga baali batombwa abamu busimanya abamu baaliwa kakati wobonga okubuuza story ya Kafeero bandi bali bamanya ddala Kafeero taata we yani watugambe taliiwe yafa ani kati olunyiriri ate teyafiira wano line gye etandikira ku jjajja ate atali wano ate tate baba yali erishikeza ne bajja kati kyekyo kyenkugamba nti bano abeeyita baganda be nabo si bebbo bano bantwala bisibe nsanga bisibe mu byonna byokola towayiriza omulambo sula bannange gwoza lwaki bano abooluganda tebaagala bajjeyo eggumba lya Kafeero kubanga nabo omusayi bawa mulambo kitiibwa kubanga bintu by'omugagga by'omugenzi babitunze ettaka lyeyo yonna batunze kasa omusayi gukuumawo nga baga 99% Mugerwa Joseph toliko toli muganda wa Kafeero kati wadde otya okubeera nga otunda kati ono Swazi asobola kuba nga si mwana wa Kafeero kubanga mukulu wa Swazi gwe bayita Bladin Kafeero yafa amuyimbyeko nti mwana wange sinze kitaawo kati ate kijja kito okubeera nga ate Swazi gwe birimu kigoye wezinge nze kisobola okuba nga ye Swazi ye yali mwana oli nga ye gwe byasobako Swazi nga bamukebera batya okukonfirming ati mwana wa Kafeero nga yakebera ni Brad group yagijja kwani ekonfirming ati ono wa Kafeero Kafeero yafa ayina eggumba oba yaliko omusaayi awo guli awo nti guli mu towayiriza omulambo gwe kyentegeeza kyenkugamba kitegedde nti bano abakebera DNA bagujja kuki ku baganda ba Kafeero bakonfirmika batya nti baganda ba Kafeero ani abaganda nti baganda ba Kafeero banze mbawadde puliyambo anti we bategerera kuba bagenda okulaba nga 99% egambye Swazi kati watanga bano abaana be bakebera bannanganga nga si batata wa Kafeero kubanze kugambe mama wa Kafeero agenda okujja wa nanganga okufumbirwa nanganga nga Kafeero ayina emyezi 6 ogambye na anti mu period eyo wakati wene 5-6 omwana aba muto mu nkola bwetyo so watanga bano abwe bajjako omusaayi baana bannanganga si ba Kafeero senior okitegera kubanga mama wa Kafeero agenda okufumbirwa nanganga nga tata wa Kafeero amaze okufiira mu lutale e Rwanda kati mama wa Kafeero yafumbirwako nanganga ati yamugamba kyonna kyoyagala nyamba kyonna kyoyagala nkulize omwana wange omusomesa abeere bulungi namugamba nti era kimanyi kiggwerawa okitegeera katata nekye yakola n'awasa maama wa Kafeero era n'amuyingiza mu famire era n'amuzaalamu n'abaana kati there is a possibility nti bano abaana be yazaala era kisoboka kiba kitegeeza abaana be yazaala era babeera baganda ba Kafeero but biologically tibabeera baana ba Kafeero tibabeera baganda ba Kafeero matano side kuba Kafeero mujja na nnyina anti matano side baba baganda be kati tetusobola konfirmira ku DNA ya matano side ya kituufu kati ate bano kye baakola
Kwera amatano side ejja kulaga nti bano baganda bali. Baba bakulaga bulazi ti 99% bano we bati. So tugende n'ekyo. Kye balina okukola kiri ekintu kimu bazikule Kafeero. Abaana baaganye. Omanyi lwaki abaana baaganye? Abaana si ba Kafeero. Just to keep the legacy of Kafeero kye balina okukola kimanyi. Okuwayiriza omugenzi. Omulambo mutanso. Legacy gye balina okukola dabayo towayiriza mulambo sikira abeera wano owayiriza omulambo kutuuka ku ekyo. Mulambo guno tuguwe ekitiibwa. Mwagala guziikula ekyo kyennyini kiswaza. Mwa mutyobodde omulambo. Mwagala guziikula. Kati muguggyeko nationality yago mugututte e Rwanda. Temukomyoko mugambye balisi baganda be. Abaana simanya ate abamusi abazaala. Kafeero yava Rwanda. Mulambo mugufudde naked. Tetugwambudde. Mugwambudde. Bwe baamuziika bwennyini abaana baagala kutundawo. Ate bamuzika basoke banonye ekijja kya jjajja waabwe. Jjajja azaala Kafeero. Wabayo omwana wa Kafeero yenna amanyi we baazika jjajja waabwe. Jjajja azaala Kafeero. Awo tuba tutandika jeni olunyiriri lwe lutyo. Daya sabana bozadde. Olunyiriri tutandika yes gobera taata waabwe. Tetutandika kunze. Nejjukira waliwo taata wo jjajja w'abaana bano. Kati jjajja yafa jjajja yazikibwawa. Jjajja bamutira mu lutale Rwanda. Ekitta abantu ekye Rwanda. So kivula nti Kafeero we yakula n'afuna ssente ne yekolera ekijja ekikye. Namanya nti okay nze siri wa family ya Nanganga. Nze bangamba mama wange yangamba taata yali yeddira ki? Taata yali yeddira Nkima. Era we yakola ekijja kye n'agula ttaka ddene nnyo ye Masaba yika 3. Abalenzi batandise okutunda ku bataze n'ogulako abalima ebikajjo. So bano abaana bonna abavaayo basobola okuba nga si ba Kafeero. Kwanza nkubuli obulamu bwa Kafeero bonna Kafeero teyawangalako na mukazi yenna nga mufumbo. Okitegedde ekyo? Kino bakola ki? Bashoka esinga. Nze yamaze okulayira. Kakati ekyo ki? Bayisaamu bendera. Tuli mu Uganda empya ndowooza. Bendera netagimanyi. So awo we tuli bambi nze kye mbasaba kiri ekintu kimu. Ebintu babitwale nga bwe biri. Okukuuma legasi ya Kafeero tebamuziikula. Kubanga gugenda okuwandula bano bonna abayita basimanyi bannaggawa, simanyi abayita baswazi, simanyi abayita bamugerwa Joseph, simanyi abayita awo bonda ojja kulanga ng'omusayi gwa Kafeero gumakinga weguti n'abaana abaliwo. Kitegeeza obutaswaza kitiibwa kye ne legase. Kuliko ye gwe bayita ssenga w'abaana bwaga bannanga ate yafunako ekiwayi ky'abaana balala bana ye bakwatagana nabo takolagana. Okitegeera? Kuliko ye omulala yabadde agira gwe baalumiriza nti oli ku nnyimba za Kafeero akuwa akakadde gw'oluwa. Wamulabye? Ngamba ate kakati oluyimba creativity y'omusajja mugitunda kakadde kamu. Ekiri ewa Kafeero kizibu. Kitokota. Naye abambi kye balina okukola nga tebannafa bagire bagende babajjako emisaayi bagitereka eyo. Buli mwana n'abangera? Naawe nno. Nze nno waliwo gye bali bangaba eyo. Naye n'amaanyi n'enkizuula nga siri waayo. Kuba bali basirise nnyo ate nga nze njogera nnyo. Naye nga nenneyo n'ayogera bw'ati si waayo waffe.